agenze kusuula endala egamba nti kkiriza nti olemeddwa. Agamba nti Violet bw'amaliriza byonna ebyokunoonyereza ku Mwesigwa, yamaliriza akkiriza muli nti Mwesigwa si muntu mukyamu. Yasalawo okuzuula omutemu eyatta Owen era n'awamba ne Paulo. Ate n'asala amagezi okuwaayiriza Mwesigwa, okumusibya, okumweraliikiriza, okumwonoonera erinnya n'emisango emirala mingi. Yakimanya nti tajja kweyambisa office newankubadde yali agyetaaga. Ensonga enkulu eyasingira ddala okumulemesa okusaba bakama abo obuyambi kwe kuba nti Lulenti mukama we yali alemeddwa okutegeera kyamunnyonnyola. Kituufu baafunanga obutakkaanya ne Lulenti, naye emirundi egisinga kwabanga kusaagirira. Wabula ku luno kyali kyanjawulo. Lulenti yeefuulira ddala atategeera Violet bye yali amunnyonnyola. Mukazi wattu byamulumanga anti omwami ono yali amutegeera bulungi, yali asobola okukitegeera ng'amunnyonnyodde, wabula ng'agenderera okulaga nti ye tategedde oba tamatidde na nnyinyonnyola eyo. Ne ku luno bwe gwali, Lulenti amazima yali agategedde, wazira n'asigala nga yeebuzaabuza nga atategedde. Violet bwe yali akyakolera poliisi yalowooza nti singa afuna ekitongole oba eky'obwannannyini kyakolera nti binaabeera byangu, naye munnange si bwe gwali. Obunkenke bwali bw'amaanyi anti nga tamanyi ngeri gy'agenda kukwanaganyaamu musango guno. Ekisookera ddala yali talina buwagizi kuva eri bakama be. Okwongereza okwo yali akoze ensobi ennene okwesembereza Mwesigwa mu mbeera eza bulijjo, ate ng'akimanyi nti ekyo kyali kikyamu. Mukazi wattu yakirowooza n'akimanya nti omusango guno gulina ekyenjawulo kye guleese mu bulamu bwe. Yajjayo essimu ye n'akubira Sagala. Baateesa okubaako we basinkana era mu kaseera katono baali butoola. Sagala yategeeza Violet byonna bye yali asobodde okutegeera kw'abo abatono be yasisinkana abawa obujulizi mu kkooti. Violet yakimanya nti bwe baba Mwesigwa baamuwaayiriza, kitegeeza nti n'abajulizi baali ba bulimba. Newankubadde yatyamu, yalwadde akinaaguma okutandikwa obujja okunoonyereza ku musango guno. Yabukeereza nkokola enkeera waalwo okugenda okusinkana omwami Mukasa. Oyo Mukasa nno Mwesigwa gwe yagamba nti kwasooka okumanyira amawulire g'obutemu n'okuwambibwa kw'omuntu. Newankubadde Sagala yali yayogeramu kodda, naye waliwo ebipya bye yali ayagalwa okumanya mukyala Violet ono. Omwami ono yamusinkana mu kifo we basimba mmotoka ebweyogerere, ye yali akolera omulimu gw'okwoza emmotoka. Violet nga bulijjo eky'okukyusa amannya teyakyerabira, kale n'okweyanjulira mwami Mukasa ono yeeyanjula mu mannya amalala. Yamutegeeza nga bw'akolera ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu, nti era omulimu gwe kumanya nti amateeka tegasiba muntu mu bukyamu, nti era omukyamu asaana akwatibwe abonerezebwe olw'okusasulira abo baba asobezza. Olw'enfaanana ya Nakyala, Mukasa yali tasobola kumanya nti amulimba. Kale naye yakikakasiza ddala nti omukyala ono yali ayogera mazima. Violet yamubuuza obanga Mwesigwa yalina obutakkaanya n'omuntu yennawo gye yasulanga. Mukasa yasiriikirira n'oluvannyuma n'anyenya omutwe ng'alaga nti Mwesigwa teyalina kakuubagano na muntu yenna ku muliraano. Yagenda mu maaso n'abuuza obanga Owen ne Paul baateranga okukyalira Mwesigwa era enkolagana yaabwe yabeeranga etya nga bamukyalidde. Amazima gali nti omugenzi nali simumanyi. Nali nsinga kumanyi ono Paulo ono eyabuzibwawo. Yamukyaliranga emirundi mingi nga naye tebalina mbiranye yonna. Violet yasiriikira oluvannyuma kwe kumubuuza nti pozi mu kkooti wagamba nti Mwesigwa omulaba ssaawa mmeka ku olwo omuntu lwafa? Mukasa yamutegeeza nti yamulabanga ku ssaawa 2:30 ng'afuluma mu nnyumba, kwe kubuuza eyali attiddwa. Eyo emboozi yali ekwatagana bulungi ne Mwesigwa gye yali amuwadde. Ng'oggyeko Paulo, muntu ki omulala eyateranga okukyalira Mwesigwa? Omuvubuka yamutegeeza nti ye teyateranga kulaba nnyo bantu wa Mwesigwa okuggyako abawala. Ng'atantamye. Okuggyako abawala be yakyazanga ate nga nabo teyabaganyanga kusula waka. Omuvubuka yeeyongera n'okumunyumiza nti olumu yatuuka ng'aleeta omuwala, ndowooza yali agaanye okugenda, wabula ngenda okulaba ng'amufulumya ekiro ssaawa nga
6 yamugamba nti owange genda nakusasulidde kubeera wano saawa mbale kakati genda. Omuwala yakanya kumugamba nti obudde bugenze ye ne yeerema. Amazima gali nti Mwesigwa yagulanga bamalaaya naye teyabakkirizanga kusula wuwe. Nakyala ate kino kyamutiisaamuko ekyokuba nti Mwesigwa yali yeeyambisa bamalaaya. Yajjukira ku mulundi guli lwe baali ne Mwesigwa ku lubalama lw'ennyanja amala amubuuza obanga yali asobola okumusuza ewuwe nga malaaya. Mwesigwa lwaki weekanga nga nkugambye ebigambo ebyo? Kwolwo ye Violet yali akisaagiramu busaagizi wabula ku luno kyalabika okubanga gano gaali mazima. Newankubadde yakitegeera nti oli yagulanga bamalaaya yayongerezaako nti omuvubuka omulungi bw'atyo ate omugezi n'agula bamalaaya. Nanga ntamye teyagala ebyo kumujja ku mulamwa kwe kubuuza omuvubuka nti ng'ogyeko bamalaaya Mwesigwa be yakyazanga bantu kika kyabalala Mwesigwa be yakyazanga ewuwe. Yamwanukula nti ye yali talina bantu balala balaba wa Mwesigwa. Oyo omuvubuka yali mwekusifu nnyo ate nga mwewulize, si ye muntu gwe wamalanga gajjako emboozi nange okujjako okumusangirizanga ng'afulumya oba ng'ayingira mu nnyumba ye. Tetwalina nnyo mboozi yali etugatta naye nga kyensinga okukakasa teyali muntu mukyamu okutuuka okutemula omuntu. Ekirala yali mukwano nnyo gwa Pawulo era mu ndowooza yange nga ndaba kyandibadde kizibu nnyo okuwamba munywanyi we singa kwali kutta Owen kyokka. Nnyinza obutakyesibaako nnyo naye ekyamunywanyi we nkiwakanya lwa nsonga gwali gubasaza mu kabu enswa nnene. Omuvubuka yasituka n'ayimirira awo mu maaso ga Violet n'amutunuulira kyava amugamba nti kansuubire tumaliriza ntandika okukola egy'abakama bange. Ne Violet yali afunye kye yali ayagala era yali teyeetaaga kuteebereza kwa muvubuka ono obanga Mwesigwa yali mukyamu obanga teyali. Yatambula ng'ayolekera we yali alise emmotoka ye. Yateekamu ekisumuluzo emmotoka n'etandika wabula aba tannasimbula n'ajjayo akapapula mu nsawo ye okwali amannya g'abo bonna be yalina okusisinkana okumuyambako mu kunoonyereza. Ku lukalala lw'abo be yalina okusisinkana kwaliko omukyala eyitibwa Musenero oba Musenero. Bw'atyo yavuga mmotoka ye n'agenda gye yalina okumusisinkana. Bw'atuuka awaka teyasooka kuva mu mmotoka, yatunula awaka wonna alabe obanga waliwo omuntu yenna. Oluvannyuma yalengera omukyala ng'afuluma mu nnyumba ng'akutte emikeeka 2 ogutuulwako ate n'omulala gwe yali agenda okuluka. Wano we yaviira mu mmotoka oluvannyuma lw'okukakasa nti wazze waliwo abantu ekyaddirira kwali kulamusiganya. Era dde maama musulayo mutya naffe gye tuli. Ebyo Violet ye yali abyanukula omukyala eyali amulamusa. Okulamusiganya nga kuwedde, Violet yategeeza omukyala oyo nga we yali omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Omukyala yamwebaza omulimu omusufu gwe yali akola. Bw'amubuuza ku by'omusango ogwavunaanibwa Mwesigwa, omukyala yalabika nti yali atidde. Yasaba omukyala okumunnyonnyola byonna ebyaliwo ku lunaku olw'obutemu bwe byali. Omukyala yasooka kugaana kwogera. Yasirika era n'akonera ddala. Violet yamulemerako kyokka oluvannyuma Violet yamanya ng'alina okukyusa obukodyo amukwate mpola osanga yali anaamubuulira. Omukyala yeerowooza era yalwaddaaki n'amugamba nti eby'omusango ogwo tebirina makulu. Ono kyava amubakira amangu n'amutegeeza nga bwe birina. Olw'ensonga nti waliwo omuntu eyafa, kale nga walina okubaawo obwenkanya. Omukyala kwe kumubuuza nti kakati gwe oli ku ludda ki? Kyentegeeza oyagala asibwe oba toyagala? Violet yali tategedde ani ono gw'ategeeza. Kyava amubuuza gw'ayogerako. Omukyala n'amutegeeza nti ono omuvubuka gwe mwali mwagala asibwe. Violet yakimanya nti wano nno waliwo ensonga. Kwe kubuuza nti nga sikutegedde bulungi maama, obadde otegeeza ki wombuuzizza ku muvubuka gwe twali twagala asibwe? Omukyala eyali aluka omukeeka yeekanga omulundi gumu n'omukeeka n'agussa wabbali. Yasaba Violet amusonyiwe nti abadde yeerabidde omuntu gw'abuulira emboozi eyo. Violet mulungi mu mbeera bweti anti yali yamwetoolodde dda. Kwe kukyusa obukodyo nate n'amubuuza ky'abadde ategeeza. Wabula ku luno omukazi yeerema okwogera amazima. Osobola okukweka omuntu omulala yenna amazima mu mbeera ng'eyo wabula nga si Violet.
Violet yali ategeera bulungi omulimu gwe newankubadde yali tagukoledde ebbanga ddene. Yakwata essimu ye n'agikwasa omukazi ono n'amugamba nti nnyabo olaba essimu eno eyo ne bwemba sikukubye kifaananyi bakama bange wonna wendi basobola okumanya byonna bye twogerako wano n'okusika ekifaananyi kyo ne bakutegeera ne bw'ofaanana era bajja kukunoonyerezaako bongere okumanya ebikukwatako. Kye basooka okunoonyerezaako kuzuula obanga olinayo abaana, omwami, abazadde ab'eŋŋanda zo. Omukyala bw'atunuulira essimu nga ya mulembe n'alowooleza ddala nti ekola ng'ono bwe yali amugambye. Violet yakiraba nga omukyala atidde naye kw'okwongerezaako nti abantu abo bazibu nnyo basobola n'okuwamba oba okukuttira omwana mu bintu ng'ebyo. Saagala kukutiisa wamma naye njagala kumanya ani yakusasula mu kkooti olumirize Mwesigwa Charles omusango gumusinge. Omukyala ng'akyayongera okwegaana Violet yamusala ekirimi yamutegeeza nti tukimanyi nti ssente baazikuwa wabula saagala kukusasuza ssente, njagala kumanya ani yakusasula okuwa obujulizi obw'obulimba mu kkooti. Violet yatunuulira omukyala mu mmunye n'amwekaliriza amaaso n'amukwasa ensonyi era naye amaaso n'agamuggyako n'atunula ebbali. Amaaso gaatandika okujjamu ebiyengeyenge. Agamba nti amaaso ge gatandika okujjamu ebiyengeyenge. Nakyala yakirowoozaako nti oli kaakaabyeko alabika atandise okuwulira nga gumusinze era ng'alindirira kimu kuwulira mazima ga Nakyala. Omukyala yamutegeeza nti ye mu kkooti yayogera bye yalaba era bye yawulira. Violet yawulira ng'asiriira. Yali amanyi omukyala agenda kwasa ebyama byonna kyokka laba bwadda mu mboozi ng'eyo. Nga tannayogera yasooka n'asiriikirira nga yeebuuza munda ye nti oba ono omukyala si mugule ayogera byaliwo. Mu kuddamu okubuuza omukyala ono yali mukambwe nnyo okusinga bwe yabadde bukyatuuka waka wano. Yamubuuza nti lwaki mukola emisango nga temwagala kugisasulira? Bwe mutyo bwe muzibiikiriza abatemu olw'okuba bakuwadde ssente. Kyokka bw'akirowoozaako nti abantu bano balayika baabakozesa kwe kutegeeza omukyala ono mu ddoboozi ery'obwetoowaze nti olaba otya singa nkubisa mu ssente ze baakuwa gwe n'ombuulira abantu abo. Omukyala yayogera tafudde nayo nti abasajja nze saabamanya sikakasa obanga bwe ndaba obwenyi bwabwe oba nnyinza n'okubajjukira. Violet yamutunuulira n'omukyala n'ayongerezaako nti olw'ekiro abasajja bajja ewange ne bambuuza obanga nnina kye ndabye ng'oggyeko omusinde gw'emmundu. Nabategeeza nti nedda sirina kye ndabye. Abasajja bansuubiza okuwamba omwami wange singa ŋŋaana okukola kye baali bansabye okukola. Oluvannyuma lw'ennaku baakomawo ne bansuubiza nti baali bayinza okukola ekisinga okuba eky'obulabe kwe kutta mutabani wange. Nali siyinza kugaana kukola kye baali baagala nkole olw'ensonga nali ntidde ku kye baali bayinza okukola ku mwami wange ne ku mutabani wange. Mu kkooti nayogera ebyo bye baali bandagidde okwogera newankubadde kyannumanga okuwaayiriza omuntu ku musango omunene bwe gutyo. Nali sirina kyakukola kubanga nakimanya nti nnyinza okuwonya ye akalabba owange n'akubwa amasasi. Naye nnyabo nga sikulimba sirina ssente yonna gye nafunayo. Saagulibwa bugulibwa wabula natiisibwa butiisibwa. Violet yamubuuza nti byonna by'oyogedde mbiwulidde wabula ekyebuuzibwa kiri nti bwe tugenda mu kkooti ku luno oli mwetegefu okwogera amazima. Omukyala yamagamaga kwe kumugamba nti ebbanga lyonna babadde bamutambulirako nti bamuwereekereza ebbaluwa ezimugaana okubaako gwabuulira ku mazima g'omusango ogwo nti kale yalaba guli gutyo kwe kumatiza omwami we ne basenguka nti kyokka ekyewuunyisa baaba akamala ennaku 3 mu kitundu ekipya n'addamu okufuna ebbaluwa y'emu emulabula obutabaako gw'agamba ku bya musango ogwo. Yamutunuulira kyava amukwata ku bibegabega ng'eno bw'amugamba nti tofaayo maama, ngenda kukuyamba tufune abantu bano wabula naawe olina okweyamba. Yamubuuza obanga alina ebbaluwa abasajja bano ze baamusindikira.
omukyala yasituka ne yeekuba ennyumba n'atandika okufuukula ebintu ng'anoonya ebbaluwa. Violet yawuliranga bigwa ne yeebuuza obanga ebbaluwa baagitereka mu bikopo. Omukyala yakomawo n'ebbaluwa wabula nga yeevunzevunze kwe kugikwasa Violet. Yagitunuulira nga yonna ebadde etandise n'okuliibwa ennyenje. Omukyala aba atandika okwewozaako nti munnange nagyerabira n'engitereka wansi eyo. Violet kwe kumugamba nti teweewozaako maama, ndaba munda si mawulire malungi gasikiriza kugitereka bulungi. Ebbaluwa yagitunulamu ng'esoma bw'eti, totusaagisa eri gwe kikwatako. Sirowooza nti twetaaga okulamusa mu mbeera ng'eno. Wakola kikyamu okusenguka gye wali obeera okudda wano. Kyatuwaddemu obuzibu okutuuka wano, naye kirungi twakuzudde. Manya tobaako gw'obuulira ku kyama kyaffe. Tukusuubiza okukutambulizaako amaaso buli w'onodda wonna n'obukuumi obukyasinze eri mutabani wo ne balo ffe tubalina. Kale mu mbeera eyo tukusaba obutatuyiwaayo. Kyewuunyisa nti oyinza n'okubuulirako poliisi. Abantu abo tebasobola kukuuma bantu bo bulungi, feffekka ffe tusobola okulabirira famire yo. Ffe abatasaaga ne bateekako omukono wansi. Sisi omutemu, sisi omuwambi. Osaaga n'abantu. Violet ebbaluwa eno yagisoma enfunda eziwera bw'atyo ng'amaliriza okwetegereza ebigirimu. Yamubuuza omukyala we yasanga ebbaluwa eyo. Nono kwe kumutegeeza nti yagifuna kuva ku mutabani we ow'emyaka 7. Violet yalabanga tekimugasa kubuuza mwana ani yamuwa bbaluwa ng'akisuubiriza nti alina okubanga yamwerabira dda bw'aba n'okumulaba nga yamulaba mu maaso. Wabula aba asimbula agende ng'anaatera n'okumalako olujja kwe kujjukira olugero olugamba nti togayanga kyezinze. Yakomawo n'abuuza omukyala oba ng'asobola okwogeramu ne mutabani we eyamuleetera ebbaluwa. Omukyala yaweetako katono ku nsonda y'ennyumba n'akoowoola omwana eyali asambwa akapiira ewa muliraanwa. Omwana bw'atuuka awaka ng'era omutendeke kwe kulamusa omugenyi. Bw'amaliriza ate n'abuuza nnyina kye yali ayagala amukolere. Kaali kaana kalenzi nga katono kawanvu, kalina amaaso manene kale nga malungi okuzaama. Yali atunuza bukkakkamu kyokka ate ng'alabika mugezi kitenkanika. Nnyina waako yakasongera ku mukyala yali atudde ku mukeeka nga bw'akategeeza nga bwe yalina eby'okukabuuza. Kasajja katto ate kwe kukyuka mpolampola ne kagamba nnakyala nti nkole ntya maama? Wamma kozi gwani? Bwe kamutegeeza nti ke Deriki kwe kukagamba nti wamma Deriki, osobola okujjukira omwami oba omukyala yakuwa ebbaluwa eno bw'oba omusisinkanye? Akalenzi kamutegeeza nti kituufu kali kasobola okumujjukira kwe kwongerezaako nti yali musajja nga munenenene mumpi muddugavu ng'alina omutwe omunene, yalina agalevu gangi newankubadde nga yali talabika kuba mukulu nnyo. Violet yatulika n'aseka nga yeewuunya omwana engeri gye yali annyonnyolamu omusajja, wabula nga ye omulenzi agenda mugenzi mu maaso nakunnyonnyola. Omwana yayongera okumugamba nti nze ensonga ziri bbiri lwaki nsisobola kwerabira oyo omusajja era lwaki namwagala. Esooka yansasula 2,000 okuleetera maama ebbaluwa eyo. Ekyokubiri yalina tatu ku mubiri gwe, yalina tatu ey'ekinyonyi ki kaali kakyerabidde oluvannyuma kwe kumugamba nti kiŋŋaali. Namwegomba nga nange ŋŋamba nsinga nsobola okufuna tatu bw'etyo. Kaba kakyagenda mu maaso okuwaana tatu y'omusajja, nnyina waako n'akaboggolera nga bw'akabuuza obanga teyakagaana okwetetyeggula. Violet yabuuza akaana omwami gye yakasanga okukakwasa ebbaluwa ne kamutegeeza nti kaali kava ku ssomero nga kaddayo awaka. Violet yaddamu okubuuza akaana ku ttatu y'omwami yali mu bulago. Kamutegeeza nti kamwegomba olw'ensonga yalina ekifaananyi ky'ekinyonyi kye kaali kasinga okwegomba. Bwe katyo nti kaali kamutegeeza nti bwe kalikula nga kagenda kafuna akakuba ttatu eyo. Violet yasaba Deriki okweddirayo ku bibye n'asigala ne nnyina.
Yamusaba okumuwa omwegendereza eri mutabani we, bw'atyo ye n'anyanya akabina okweyongerayo. Yagenda yeebaza Mukama olw'ebyo bye yali afunye ku olwo, ate nga bw'asaba Omukama amuyambe azuule obukakafu obumuwa omutemu. Yagenda yeewuunya engeri gye yabadde agenze nga tayogeddeemu na mwana oyo, kale yalina kye yali agenda okusubwa. Mukama wa buyinza yali asobodde okubimanya. Violet yagenda n'asisinkana Laurent mukama we n'amutegeeza byonna bye yali ategedde ku olwo, wabula okufaanana kye yali asuubira. Laurent teyali musanyufu. Yali asuubira Laurent okubuguumirira oluvannyuma lw'okumuwa amawulire ng'ago, naye munange si bwe gwali. Yakanya kweyogeza nga tewali kanyego. Laurent yali yeefudde aliko ebirala byakola. Newankubadde walinga okusaagirira mu masekkati gaabwe, Violet yakimanya nti waliwo ekikyamu mu musango guno. Laurent si kye yali amanyi. Okuviira ddala ku ntandikwa, Laurent yalabikanga okubeera ng'omusango guno aguvuga mu ngeri nkyamu. Bw'alaba yeeyogeza tewali kanyego, kwe kumuyita nti Laurent, baako ky'oyogera ku musango guno. Gwe olowooza ku bino bye nkugambye? Nga tuvudde mu lwali, gwe olowooza kaakano twetaaga kukola ki? Nakyala ate kino kye kyali kitandise okumubobbya omutwe. Omuntu eyali asinga okumanya obwambega mu kampuni yaabwe yali amanyi Laurent, naye omusajja yali yakyuka ebbanga eriyise emabega. Yali ayagala kuwulira mawulire gamu gokka nti mwesigwa omusango gwamusinga. Ne ku mulundi guno Violet bw'asirika, ye Laurent kwe kutandika nti nakusaba kugenda kunoonya oba mwesigwa ye yatta n'okuwamba. Violet yasekamu nga yeewuunya ebiva mu kamwa ka mukama we. Yabuuza Laurent oba ng'alina obuzibu bwonna, naye kwe kumwanukula nti gw'olina obuzibu, lwaki tokola mukama wo kyaba akusabye okukola? N'ekitiibwa kingi maama, nkusaba okuva mu musango guno, nkusaba okunziriza fayiro y'omusango guno. Ngenda kufuna, sinakufuna wabula nafunye dda omuntu omulala agenda okugukolako. Nakyala yakimanya nti ne bw'akola atya takyayinza kufuna ngeri yonna yakumatizaamu Laurent kumuleka kumaliriza kye yatandika. Mu nnaku ey'ekitalo yakwasa Laurent fayiro, bw'atyo n'afuluma okulaba eridda eka. Abaabulirayo ng'afulumye, Laurent kwe kumuyita. Yakyuka n'amutunuulira. Ono kwe kumugamba nti enkya kukeera nnyo olw'ensonga tulinawo omulimu omupya, kale nga nandyagadde okugukukwasa. Violet yanyeenya bunyeenya mutwe nga konkome okumulaga nti yali akitegedde. Violet mu kkubo teyabandaalamu. Kaseera buseera yali atuuse eka. Bw'ayingira mu nnyumba n'awulira nga mulimu ebbugumu lingi bulala, yakasuka bye yali akutte mu ntebe n'agenda butereevu mu kiyigo okunaabako. Bw'amaliriza okunaaba, yajja n'atuula mu ntebe ng'aliko obusungu okukira enswera enkubeko. Omusango yalinako we yali agutuuse, kyokka laba ate Laurent bw'ajja amutegeeza nti agumuggyeko. Lwaki Laurent tayagala mwesigwa kuwona misango gino? Oba naye baamusasula? Kino nno teyayagala kukirowoozaako nnyo olw'ensonga Laurent yali amumanyi ng'omuntu asse ekitiibwa mu mateeka, kale nga tayagala kukizuuke nti mukama we mukyamu. Yalina ekibuuzo, naye lwaki yali yeeyisa bw'ati? Mu byonna ekyasinga okumuyisa obubi kwe kulowooza nti baagala kuddamu kussa mwesigwa mu bizibu. Yatuula awo mu ntebe nga bw'alowooza ku kyagenda okuzzaako. Yalowooza ku ngeri gye yali ayinza okuleeteramu Laurent okumukkirizisa okusigala ng'anoonyereza mu musango guno. Yali tayagala kuleka muntu mulala kugukolako olw'ensonga nti si buli muntu nti yali amwesiga. Yali atya nti bayinza okukwata mu ngeri enkyamu, kale ne gusalwa mu ngeri enkyamu. Olaba mwesigwa bwe bamuzza mu kkomera nate gulumwaki. Yawulira obusungu n'okwenenya. Lwaki akwatirwa ate omuvubuka ono mwesigwa ekisa n'okumweraliikirirako? Yandibadde tafuna kulumwa mu mutima singa yali teyeesembereza mulenzi ono. Naye oluvannyuma ne yeegumya nti ogwo gwali mulimu, nti kale yali akola kye yali ateekeddwa okukola olw'okuwonya omuntu atalina musango okuvunaanwa. Kuno nno kwali kwebuzaabuza. Amazima gali nti Violet yali atandise okwagalira ddala omuvubuka ono,
naye yali atya okukkiriza nti ali mu mukwano olw'ensonga guno gwali mulimu nga teyalina kadde kangi kubeera na mwesigwa newankubadde akadde okulabagana ne mwesigwa kaali katono naye akoogera naye kaali weekali naye bw'ategeera ekyo bw'atyo mukazi wattu engalo n'azituusiza awali essimu ye bw'anyiga essimu okukuba ennamba yanyiga ya mwesigwa musajja wattu ebbanga eryo lyonna yanoonyanga nakyala naye nga talabikako ennamba z'amasimu zaali nnyingi eza Violet naye nga tekuli n'emu eyitamu ne ku luno bw'akuba mwesigwa teyakimanya nti Violet ye yali amukubidde wabula bw'ateeka ku kutu n'awulira eddoboozi lye kwe kufuluma ebweru w'ennyumba nga bw'ayogerera ku ssimu yamagamaga ng'alinga gw'anoonyesa amaaso awo wabweru we yali ebyokumugamba yalina bingi wabula nga ensengeka yaabyo yenzibu yasooka n'amubuuza gy'abulidde ebbanga eryo lyonna n'amubuuza gy'abeera kwe kumutegeeza nga bw'abadde akubanga essimu ze naye nga teziriiko yayongerezaako na kino nti naye lwaki Vanessa lwaki ondeetera okulowooza ebingi lwaki ddala nkubanga ku masimu go nga tegaliiko siri muntu mukyamu singa mbadde muntu wa mpisa mbi wandibadde wakiraba dda amazima gali nti nkunoonyeza buli we nkusuubira naye nenkubulwa simanyi ddala kiki kyondowooleza nsaba kukutegeera Violet yawulira ennaku n'obuswavu ennaku yamuluma mwesigwa yakanyanga kumuyita abeereko kyayanukula wabula ng'ono tanyega mukazi wattu yali afa ennyiike yawulira ng'ekintu kimukutte mu bulago kimutuga era okuweweerako yasooka kukulukusa amaziga ono yasigala ku kimu kumuyita nti Vanessa ng'oli tanyega bw'awulira ono asikondoka n'akimanya nti munne yali akaaba ne yeewuunyanga yeebuuza ekyandibadde kikaabya Violet okutuuka awo nti yali amumanyi ng'omukyalo omugumu kale kyonna ekyali kituuseewo kyalina okuba nga kyamaanyi ekitenkanika yakanya kumubuuza kituuseewo naye nga buteerere Violet yakiwulira nga yeetaaga okubeerako kyagamba mwesigwa naye bannange nga talaba ngeri yakubimugambamu kakati atandika mugambe nti olwo kiki ekimukaabya bw'atyo yasalawo okuggyako essimu yagwa mu ntebe n'akubira ddala omulanga gwennyini nga gwe bakubye omukwano guluma bannange n'akaabira ddala nakyala yakaabanga bw'olaba omwana omuto gwe bakubye emiggo yali tamanyi kitafuna mukisa ku kyayagala emirundi egisinga emabega yali yagezaako omusajja ayitibwa Kennedy baayagalana ebbanga nga lya myaka 3 mukazi wattu ng'alowooleza ddala nti ono ye musajja gwe yalina okutwala mu bakadde be kyokka wakati mu mukwano omungi wajjira okukimanya nti Kennedy waffe oyo mufumbo bwe fufumbo Kennedy nga mufumbo embeera yali ya bulumi nnyo gye yayitamu okwerabira Kennedy buli lwe yalowoozanga mu biseera ebyo nga kimuluma yeewuunyanga omusajja okubeera nga yamulimba okutuuka ku ekyo kaakano yali asemberedde omuvubuka gwe yali alabamu omulamwa ebiseera bye eby'omu maaso naye bannange nga ku luno omulimu gwe gwali gumufuukidde enkonge yalowooza bingi n'alowooza ne ku biseera eby'omu maaso byali badde bitya nga mulimu mwesigwa yakimanya nti musajja wattu mu kikaseera ako naye yali mukulumwa olw'ensonga ne bwe yali badde ye kyandimulumye omuntu okubeera ng'amubuzaabuza kino kyamuwa ekirowooza ate yaddamu n'anyiga ennamba y'essimu ya mwesigwa n'agikubako wabula ng'oli takwata Violet yali akubye kwetonda bw'alaba takwata yalowooza nti oli alabika yali amunyiigidde yamusindikira obubaka ku essimu ng'amusaba okubeerako wamusisinkana olwajja essimu ku kutu n'afuna akateeteeyi k'akalungi ennyo ke yayambala okugenda okusisinkana mwesigwa yatuuka mu kifo n'afuna akatebe n'atuula yali takakasa obanga mwesigwa yali waakujja naye era yali asobodde okuvaako awaka waali wamuwubaaza yatuula n'akutamamu ng'atadde enkokola ku maviivi
engalo n'aziwaniriza amatama. Yali alowooza ku mulimu ne Mwesigwa wabula eby'omulimu yali abitaddeko wabbali asooka alaba ebya mwana mulenzi ono gye biraga. Yatunula mu kifo nga buli gwalengera amwekanga ng'alowooza oba ye Mwesigwa gwalinda. Buli ddoboozi lye yawuliranga nga liwulikikamu ng'erya Mwesigwa. Oluvannyuma lw'essaawa nnamba ng'ali mu kifo kino yakimanya nti mwana mulenzi alabika si waakujja. Bw'atyo n'asalawo addeyo eka. Mu kukyusa omukono yagukoona ku muntu ne yeekanga. Yakuba amaaso okwetegereza nga ku Mwesigwa. Violet yasanyuka mukazi wattu kwe kubuuka omulundi gumu n'amugwa mu kifuba yamukwata n'amunyweza. Mwesigwa bw'alaba ono amutamunywezezza, Mwesigwa naye kwe kuteeka emikono gye ku Nakyala n'amunyweza. Kakati akaseera kaali kasanyu wakati waabwe bombi. Oluvannyuma lw'akaseera baatambula ne batuuka ku butebe obwali wansi w'emiti. Violet yayagala okubeera ng'akyayogera wabula n'alemererwa. Mwesigwa yalina ebyokwogera ye kwe kugenda maaso. Yasooka kuwaana Nakyala nga we yali anyiridde ebyensusso. Yamutegeeza nga nnyina bwe yali amwebuuza ebbanga lyonna. Mwesigwa yayongera okubuuza omukyala ono lwaki amubulako bw'atyo okumala ebbanga eddene. Yamugamba nti naye nkubuulire Vanessa, neetaaga okukumanya obulungi. Kyentegeeza tofunika. Ate olaba n'ennamba z'essimu ozikyusanga ngoye. Yakyuka n'atunuulira Nakyala kwe kumukwata wano nga mu kiseera ky'omukono. Bakiyita kiseke si kiseera naawe. Yamukwata mu kiseke ky'omukono n'amugamba nti tofaayo Vanessa, mbuulira mukwano, njagala kukumanya naye ntabulwa. Neetaaga nange okumanya ku bulamu bwo. Nange nkukubire ku ssimu nga njagadde. Amazima gali nti nfaayo nnyo gy'oli. Ebbanga lino lyonna obadde tonkubira ku ssimu. Mu butuufu nga ndi mweraliikirivu nti oba wafuna obuzibu. Okwogera ebyo byonna nga Violet atunudde wansi tanyega. Ono alaba yeeyogeza yekka kyava amugamba nga bw'amukwata ku nkoona nti nyanukula Vanessa. Bw'amutunuulira mu mmunye n'ono kwe kumubuuza nti omanyi Mwesigwa? Mwesigwa yamutunuulira ng'alinga amugamba okwongerako. Ebyembi Violet byamulemerera teyayogera. Mwesigwa bw'alaba Nakyala alemereddwa okumaliriza kye yali atandiseeko ye kwe kuleeta emboozi ng'anyumya ku nnyina. Wabula n'emboozi Nakyala yagyetabamu bulungi nnyo naye ye omulenzi nga yeebuuza kimu, ono omuwala y'ani? Nti yali tayagala kunyumya kintu kyonna kimukwatako. Ebbanga lyonna lyamulabidde nga tanyumya ku bulamu bwe okuggyako ng'omukomekereza nnyo. Mwesigwa yatunuulira omwana w'obuwala ono ng'ayogera ne yeewuunya lwaki buli kaseera omuwala ono yategeka ng'ensisinkano wakati waabwe. Yawulira ng'atandise n'okumutya. Yasituka mu ntebe mwe yali atudde ne Violet n'asituka kwe kumugamba nti kaŋŋende. Mbadde nsaba ompe ennamba yo ey'essimu nkukubirengako. Violet yatunula butunuzi nga talaba kyakukola. Mwesigwa yaddamu okumusaba ennamba y'essimu wabula nga Violet yeemagaza bwemagaza. Mwesigwa yaddamu okumugamba ekintu kyekimu era Violet teyanyega anti byali byamusobedde dda. Yakemebwa muli nga yeebuuza oba amuwe ennamba ye wabula n'akitya ng'alaba kya kisiru ddala. Mwesigwa yanyeenya omutwe ng'omuntu asobeddwa. Kyeyava atambula agende wabula aba atuuka waawetera ensonda y'ekisenge. Yakyuka n'atunuulira Nakyala wabula nga tannaseguka. Yali alowooza nti ayinza okwekuba mu kifuba n'amuyita jje babyogereko naye wa yasalawo amwesonyiwe anti munnange bw'osika ekitajja liba lya nkoko. Bw'atyo kwe kwanguyirira n'atuuka we yali alese emmotoka ye. Aba ayingidde motoka akkalidde n'alengera ate omukyala Violet ng'ajja ayanguyirira ajja gy'ali. Teyakoleeza mmotoka newankubadde ng'ebisumuluzo yali abitaddemu. N'alinda alabe Nakyala kye yali agamba. Bw'atuuka ku mmotoka n'obuwombeefu obungi n'amugamba nti Mwesigwa nsaba kunsonyiwa naye byonna bijja kutereera. Nkusabayo akadde katono ddala nsobole okutereeza ebikyabulamu. Wano Mwesigwa yalabika ng'alinga alina by'atategedde. Yabuuza biki by'alina okutereeza wabula n'atamunnyonnyola. Wano Violet kwe kufunyamu adde ewuwe.
kye yakola kutambulula bigere agende. Mwesiga yamusaba okutuula wano maaso amutwaleko, wabula nakyala yagaana newankubadde nga yali teyazze na mmotoka ye. Mwesiga yavuga buvuzi n'akwata ekkubo ne yeddirayo eka. Mwesiga yavuga mmotoka naye nga omusungu nga awulira obusungu ebitagambika. Yavuga naye nga tamanyi na watuufu walaga. Akawungeezi k'olwo yali amanyi agenda kukamala na Violet, naye munnange ensisinkano yali yamangu ddala. Yavuga nga bwe yeesooza okugattako okukonerera steeringi y'emmotoka era nga yeevuma n'olunaku lwe yakeera okuyingira mu kibaala omwo Violet mwe yasooka okumusisinkana. Yali yeebuuza lwaki yali tasobola kwesonyiwa muwala oyo gwe yali yaakasisinkana. Omuwala yali amulabidde ebbanga ttono ddala, naye yali akyusizza obulamu bwe ebitagambika. Mazima ddala muntu n'abakyalina ennamba z'essimu ezisoba mu 20. Ddala lwaki tayagala kumanya gy'abeera? Bw'aba tanneetaaga lwaki tanneesonyiwa aleme okuddamu okukuba ku ssimu yange newankubadde abawala balumya mu kusooka, naye ekyonoona nedda kyanjawulo. Ye lwaki? Bitama. Ebibuuzo ku muwala ono Mwesigwa yalina bingi. Aba agenda okusalawo nti Violet muntu mukyamu amwesonyiwe kwe kujjukira nti yamukolera ekintu ekirungi, naye yali aludde ng'alowooza bulowooza ekyokuddamu okulaba ku nnyina. Ekirala yamukumaakuma bambi n'afuna obuvumu n'obumalirivu okuddamu okukola. Kale bw'ajjukira ku kyamaama kwe kusalawo okugenda okulaba ku nnyina amubuulire ne ku nnaku gye yalina. Abalina banyammwe mwesiimye nnyabula. Bw'alowooza ku ky'okugenda okulaba ku nnyina eyali abeera e Kasubi awo, wakimanyira nti yali anaatera n'okutuuka emukono. Omukwano nga gukola ebintuntu. Bannange, okolatera okutuuka emukono omuntu eyalina okudda ebunnamwaya? Kale laba bw'atuuka ku lw'ejjinja wano we yafunyiramu ataatera agenda asisinkana ennyina. Nnyina wa Mwesigwa yali akolera mu katale k'e Kasubi nga gy'atundira amanda. Yali apangisiza n'akazigo mwasula okumpi ne waakolera. Mutabani we bw'amutegeeza nti ajja, yasooka n'aleka by'akola n'agenda okusisinkana omwana we. Mwesigwa agenda okutuuka awaka. Nnyina yali yatuuse dda. Olwayingira nnyina aba tannamulamusa kwe kumugamba nti, "Maama, mukwano gwansobedde." Mama yamubuuza nti, "Mukwano gwange ki gw'oyogerako?" Yamwanukula nti, "Vanessa." Amazima gali nti omuwala ntabudde maama, simutegeera n'akatono, simanyi na kyakukola maama, simanyi. Nnyina yamugamba nti, "Badde waŋŋamba nti simuganziwo, si bwe waŋŋamba?" Mwesigwa yawetamu katono ku mutwe kwe kumugamba nti, "Kituufu, naye ate njagala abeere." Yakyuka n'atunuulira nnyina n'amaaso agakakasa. Yayongerezaako nti, "Maama, oyo omuwala mugezi, asanyusa, alina ebirowoozo ebizimba, n'okuba mukyala mulungi, mpulira mwagala." Agambye nti, "Mpulira nga mwagala, amazima gali nti mwagala nnyo. Ne mu kiseera kino nina okutya nti oba alina obuzibu ng'atya kumbuulira. Mpulira nga sisobola kubaawo waatali. Siba mmwe simanya waatali sirya bw'avaawo n'otema emiwumbo gy'emmere." Sobola kubeerawo waatali. Kyokka ekikwasa ennaku kiri nti simanyi oba ndiddamu n'okumulaba. Nnyina yamutunuulira n'amukwatirwa ennaku. Yamubuuza lwaki yali agamba nti tajja kuddamu kumulabako. Kyava amubuuza oba nga yali alinnye ennyonyi n'afuluma Uganda. Anti awo we wali obuzibu. Bw'atyo mutabani we bwe yamwanukula. Yayongerezaako nti, "Simanyi bigendererwa bya muwala oyo gye ndi. Olabaagana n'okumpa ennamba y'essimu. Ebbanga eryo lyonna gye mumanyidde simanyi na gy'asula." Nnyina yamubuuza obanga ye yali amututteko ewuwe. Mwesigwa yamutegeeza nga we yali yamusaba emirundi mingi, wabula omuwala n'agaana. "Simanyi kyakukola maama, naye mpulira nnumwa nnyo kubanga ye muwala gwe nayagala okuviira ddala ku lunaku lwe twasisinkana mu kibaala."
anti namwagalirawo. Nyina yeewuunya kwe kuddamu okumubuuza gye baasisinkana n'omuwala. Mwasisinkana wa mwana wange? Mwesigwa yeefuula atawulidde era bw'atyo teyayanukula. Omukyala yakimanya nti mutabani we ekyo kibuuzo yali tagenda kukyanukula. Kwe kumubuuza ekirala nti y'omuwala oyo wamubuuliranga bw'omwagala nti era oyagala kumuwasa? Mwesigwa yanyeenya omutwe mu ngeri egaana. Mutegeeze ky'owulira nga bw'omubuulira n'ebiruubirirwa byo. Nkakasa bw'onoomubuulira byonna toleme kuwangula mutima gwe. Njagala nnyo bamaama abagezi. Mwesigwa teyayanukula ng'ali mu kintu kimu. Omuwala mulinako obusungu bungi ate ye nyina yali mu kwewuunya. Olwaleero yali anyumizzaako ne mutabani we emboozi empanvu. Mwesigwa yamutegeeza nti bw'ayagala okwogera naye tekisoboka. Kale ng'alina okumulinda lwali erowooza n'amukubira essimu alyoke amutegeeze by'ayagala. Nyina yamutegeeza nti Vanessa alina ennamba y'essimu gye yankubirako nga tugenda okukusisinkana eggulo limu. Nabadde ndiko gwe nkubira ne nginyiga mu butanwa era neeyitamu. Mwesigwa yanyeenya omutwe n'amugamba nti ekyo tekisoboka maama, nti kale bw'aba yagikubye neeyitamu eyo eba si ya Vanessa. Ko omukyala nti towakana mwana wange, aye tuwakanire ebyagwa, kankube ku ssimu y'emu olaba obanga nakyala si yanaagikwata. Agamba nti omukyala yakwata mu kikondoolo n'aggyayo essimu. Yakuba ku nnamba gye yali agambye nti ye ya Violet. Essimu n'etandika okuvuga wabula nga Mwesigwa takakasa nti yannakyala. Nannyini essimu yalwaddaaki n'agikwata. Hello, ng'eddoboozi lya Violet. Mwesigwa lyawulira. Yawunya eby'okwogera byamubula. N'asigala kuwuliriza nakyala ng'ayita hello, hello. Mwesigwa yali tayagala kubaako kyayogera kyokka nnyina kwe kumujumusikako n'ayogera nti Vanessa, nze nnyina wa Mwesigwa, mbadde wano ne mukwano gw'Omwesigwa kamukuwa abadde alina kyakugamba. Violet yeekanga kyawulidde anti yali tasuubira nti maama wa Mwesigwa alina ennamba ye. Kyajja kitya? Bw'atyo bwe yali yeebuuza yasiriikirira n'awuniikirira. Ne gwe baawa essimu yalemwa okubaako kyayogera okuggyako okuwuliriza entunnunsi za nakyala nga zikubira kumukumu. Violet yalwaddaaki n'aggyako essimu. Emberenge bwetuukira okugaga ebintu biba byonoonese ebitagambika. Kaamulali okubalagala mu bbwa kiba kibi nnyo okunga kwogasa obudde okudda ku bunnaabwo. Omwana muwala ono yali yeewuunya ekintu kimu ajja atya okuwa omukyala ono ennamba y'essimu. Naye munnange bagamba nti n'omugezi awubwa. Kino kyali kigenda kwonoona enteekateeka ze. Okuva lwe kyali nti Mwesigwa yali afunye ennamba ye, kyali kyangu okutandika okumunoonyerezaako n'okumanya. Kyali kizibu okusalawo nti afiisa ennamba y'eno afune endala kubanga gye yalina ebbanga eryo lyonna bukyatandika kukozesa ssimu. Kale nga bwe yanditandiseewo okugifiisa, Mwesigwa teyandiremye kwewuunya lwaki ate akyusizza layini ng'agitegedde. Bw'atyo yandibaddeko kyasuubira. Mwesigwa yasituka we yali atudde n'aweereza nnyina essimu. Yamusiibula atera akwate ekkubo eridde ewuwe. Yali amaliridde obutaddayo kulowooza ku mwana omuwala ono. Nnyina yamusaba alindeko okugenda basigale nga bakyawayaamu. Mwesigwa yagaana ng'ayagala kugenda. Naye bw'atunuulira nnyina kwe kusalawo asigale. Mwesigwa ye muntu atayagalanga kulumya muntu yenna naddala ng'abadde asobola okukyewala. Kale bw'alaba kiyinza okunyiiza nnyina kwe kusalawo asigalenga bwe yali amusabye. Ebiseera ebisinga ekintu bwe kyamuyitirirangako ennyo ng'aseka busesi. Yali muvubuka wa kisa ng'ayamba nnyo oyo abaamutuukiridde singa aba alina obusobozi okumuyamba. Teyateranga nnyo kwogera. Kale nga bw'oba tomumanyi nnyo ng'omuyita mwewulize kyokka ate nga bw'abanga omusemberedde nga kikwanguyira okukakasa nti muntu mulamu nti era muntu w'abantu. Ne ku luno olw'okusoberwa yasigala kusekereza. Bw'atuuka mu ntebe we yali atudde obwedda, nnyina kwe kumubuuza gye yasisinkana omwana ow'obuwala ono.
Ekyo ekibuuzo nnyina yali akimubuuzizza enfunda eziwera wabula ng'akyewooma ne kaakano yali akikomezaawo. Yamugamba nti maama tekiri nga bw'olowooza newankubadde twasisinkana mu bbaala oyo omuwala tanywa mwenge. Emirundi gyonna gye musisinkanye mu bbaala simulabangako ng'akutte eccupa y'omwenge. Ekirala yabadde agezaako n'okunnyamba okwesonyiwa omwenge guno. Nnyina naye kwe kwongera okumubuuza nti omuwala bw'aba tanywa mwenge mu bbaala yali anoonyaamu ki? Ekyo ekibuuzo kyali kikulu. Mwesigwa naye kwe kumunnyonnyola nga bwe byali. Nga bwe yali awerekedde ku mukwano gwe mu kalwaliro akaali kaliraanye ebbaala eyo. Maama teyayagala kwongera kubuuza bibuuzo bingi newankubadde nga ebyo yalina ebiwera. Mwesigwa bw'asiibula nnyina yasalawo ennaku eziddako okwemalira ku by'omulimu. Ekirungi enkolagana ye ne kitaawe yali etereeredde ddala. Violet yafuna essimu nga Sagala ye yali amukubidde. Nakyala yamusaba okujja ewuwe babeeko bye bateesa. Sagala yali akkiririza nnyo mu Violet. Kale ne ku luno bw'amusaba okujja ewuwe n'akatayi tekasala na kkubo ng'omuvubuka yatuuse dda. Endabika ya Violet yali teyeetaaga kumubuuza bw'asiibye anti ng'okiraba bulabi nti teyali mu mbeera nnungi. Sagala omutima gwamukubira mangu nti osanga yategeezeddwa dda nti omulimu ogubadde gumulidde obwongo gwali gumuggiddwako. Sagala yayisa amaaso n'afuna akatebe n'atuula. Yafuna we yeesigama amaaso n'agoolekeza eri waggulu ku mulabba. Waliwo akasiriikiriro oluvannyuma Violet kwe kubuuza obanga Lulenti alina amawulire ge yali amuwadde. Sagala yamutegeeza nti nkimanyi kyaŋŋambye naawe yakikugambye dda. Violet yamutegeeza nti mu mbeera yonna balina okusigala nga bakola kye babadde bakola anti balina okumaliriza kye baatandika. Sagala naye yandyagadde okusigala ng'akola mu musango guno naye kaakati ani yali agenda okubasasula era kwe kumubuuza bw'agenda okusasulwa. Violet teyanyega n'asirika. Okusinziira mu mbeera nga bwe yali eyimiridde ye Violet yali takyafaayo ku musaala ng'amaliridde mu mbeera yonna okufuna omutemu oluvannyuma alyoka abuulire Mwesigwa amazima gonna. Newankubadde yatya ku ngeri Mwesigwa gy'ayinza okukitwalamu bw'anaaba amubuulidde amazima ku kiki kyali ddala ne bwe kiba nga yalina okumaliriza omusango guno. Ekyali kimweraliikiriza kyali kimu nti Sagala yali yeetaaga ssente. Kino yali akikola lwa kwagala wabula ate ye Sagala yali ayagala ssente. Kale bw'akirowoozaako kwe kumugamba nti Sagala tufaayo ku by'omusaala tujja kulaba. Omanyi nina ssente ze nsuubira okufuna kale ze zigenda okusasulira omulimu guno naye oba zo ssente zaaliyo nange simanyi oba yali amutimba bbula. Kale yamubuuza ew'omukyalo omulala gwe yali ateekwa okusisinkana. Sagala yamutegeeza nti ekipya kiri nti omukyala ye agamba nti yawulira emmundu ekubwa nti abaami bajja awaka ne bamubuuza obanga alina kyonna kye yali alabye. Bw'abategeeza bye yalaba bo kwe kumugamba ebipya eby'okuwoza mu kkooti mu ngeri ey'okumutiisatiisa. Violet yakirowooza nti kirabika abajulizi bonna baali baatiisibwatiisibwa. Ekyayongera okumukakasa ekyo enkeera bw'agenda okusisinkana abaali basigaddeyo okubuuzibwa yeesanga nga bw'abakemekkereza ennyo nga bamaliriza bamugambye ekintu kye kimu kya kutiisibwatiisibwa. Yavuga emmotoka n'agenda eyo e Buloba nga bamulagiridde nti weewaali bazadde ba Pawulo nti kale ebiseera ebisinga bw'ataasulanga wakaawe mu kazigo ke yali apangisa ng'agenda ewaabwe mu bakadde be. Yatuukira ddala awaka we baali bamulagiridde. Ekirungi ennyumba yali ku kkubo kale nga kikwanguyira okulabawo. Emmotoka yagikyamiza ddala waka. Agenda okufuluma ng'ababadde mu nnyumba baafulumye dda anti baawulira omusinde gw'emmotoka esibira mu luggya. Abaali bafulumye baamwaniriza era ne bamulamusa. Baamusaba okuyingira n'abategeeza ensonga eyali emuleese yali yamangu nnyo. Kwaliko omuwala omwangu eyayingira mu nnyumba n'akomawo n'akatebe n'akamuwa atuula okwo. Yababuuza obanga nannyinimu yaliwo ne bamutegeeza nti yali agenze kuziika.
Yatunuulira omukyala omukulu eyali atudde awo ku mukeeka kwe kumubuuza nga bwe yeesesa. Naye ndowooza gwe mukyala kyeyune. N'oli n'addamu nti yeye. Violet yamagamaga okwetegereza abantu abaaliwo. Baali bawera 7. Aba afuluma mu nnyumba agenda okulaba nga wasigaddewo ono omukyala omukulu mpozzi n'obuzzukulu bwe 2. Bali bwe balaba ng'omugenyi akyadde si wa luganda kwe kweddirayo ku byabwe. Yabuuza omukadde nti maama ononsonyiwa okukubuuza ku byayita nakiyinza okubaako engeri gye kituyambamu. Yabuuza omukyala obanga Pawulo alina kye yamugamba ekiraga nti yali mweraliikirivu oba yali mu mbeera yonna ey'okutya. Omukyala yanyeenya omutwe n'amugamba nti nyanukudde ebibuuzo ebyo eby'engeri eyo emirundi mingi gye siyinza na kujjukira. Mu kusooka nali mmanyi okwogera kunannyamba naye byonna ntengejjedde busa. Nze simanyi na lwaki temundeka ne mbyerabira ne mutabani wange n'asobola okuwummula emirembe. Ono yamubuuza eyamugamba nti mutabani we yattibwa. Yamutegeeza nti emyaka gigenda 4 bukyabula. Gw'olowooza waliyo essuubi y'okumulaba nga mulamu? Violet yamutegeeza nti ye alina okukkiriza nti Pawulo akyali mulamu wabula kye baali beetaaga kwe kufuna buli kintu ne bwe kiba kitono kitya nga kisobola okubayambako mu kunoonyereza okubatuusa eri omutemu. Omukyala yamutegeeza nti teyalina kipya kyonna newankubadde nga yandyagadde okukwatagana n'abanoonyereza okuzuula Pawulo. Yabuuza omukyala ono lwasemba okulaba ku mutabani we naye n'amutegeeza nti yali amalidde ddala sabbiiti nga 3 n'ambirira nga tamulaba nti era ng'amuwuliza ku ssimu. Ono yamubuuza oba ku ssimu yawulikikanga ng'omukkakkamu oba yawulikikanga ng'alinawo ekimweraliikiriza. Omukyala yamutegeeza nti baali tebakyakwatagana bulungi ne mutabani we olw'ensonga nti yali yatunda ku ttaka lyabwe nga tabategeezezza. Yayongerezaako nti naye newankubadde yakola ebyo mutabani wange nali mwagala omwana wange. Ne Violet yaddamu okusaba omukyala okumutangaaza ku ky'ettaka. Wogamye yatunda ettaka lyammwe nga temumukkiriza. Omukazi yamukakasa nti kituufu era n'ayongera okumugamba nti omuvubuka yalinamu obuyisayisa bw'okutwala ebitali bibye nti kale nga buli lwajja awaka abakanda okumuwa ssente era nga tagenda nga tebazimuwadde. Kwe kwongerezaako nga yeekokkola jjajja w'omwana oyo eyamukuza ekyejo bwe kityo. Violet yakimanya nti Pawulo yalinamu obumenyi bw'amateeka. Kale waatuukira okutunda ettaka ly'abakadde be. Yakiraba nga wano takyalinawo mawulire gamuyamba kwe kusalawo okusiibula agende. Aba asituka omukyala kwe kumugamba nti bw'abanga ddala ali ku ekyo kye yali amugambye eky'obulwanyirizi bw'eddembe ly'obuntu amuyambeko okumukomezaawo mutabani we. Yagenda mu maaso n'okumusaba okugenda okwogeramu ne mwannyina wa Pawulo ayitibwa Lusiya eyabeeranga ey'ennankulabye nti kale oyo gwali gubasaza mu kabu. Okusinziira ku bye yali ategedde ku Pawulo, Violet yali tayinza kugaana kugenda kwogeramu na Lusiya mwannyina Pawulo. Omukadde yali amuwadde ennamba ya Lusiya. Kale bw'atuuka mu Kampala kwe kumukubira n'amusaba okumusisinkana. Baateesa okusisinkana enkeera era Violet ng'ensisinkana eno agyesunga nnyo. Yali ayagala okuwulira Lusiya by'ayogera ku mwannyina. Ebya maama yali abiwulidde. Obudde olwakya era n'akubira omuwala oyo Lusiya ng'amubuuza w'anaamusisinkana. Yamulagirira n'ono kwe kugenda nga bwe baali bamulagiridde. Mu kwogera omuwala yamugamba nti bwe baamutegeeza nti mwannyina yali awambiddwa yatya. Naye n'abaako byajjukira nti mwannyina yali yeeyisa mu ngeri etetegeerekeka nti olwatuuka ng'ajje wa Lusiya ng'amusaba ku kabookisi mwe yaterekanga ebitabo. Yamubuuza lwaki ayagala okukebera mu kakeesi ke nga bulijjo yali takikola. Okwandibadde okumuddamu omuvubuka yeesooza bwesooza bw'atyo n'ayingira mu nnyumba. Yafunayo akabookisi ako era n'aggyamu ekitabo kye yali ayagala. Yatandika okubikkula ekitabo kino naye ng'alina ebirowoozo nkuyanja. Kale ekiro bwe bamugamba nti yali awambiddwa n'endowooza nti oba yali atiisiddwa bwe yalemwa okukola kye yali alagiddwa ne bamutta.
Mukazi wattu yagezaako okukebera mu bintu bya mwannyina ng'alowooza nti ayinza okubaako n'ekimuyamba okuzuula ebikwata ku muto we naye nga buteerere. Kyokka ennaku ezo nali ntunula mu kitabo ekyo kye yali akutte ku olwo ne mbaako olupapula olumu lwe neetegereza okwali emiwendo gya ssente. Egimu gyali gisaziddwamu ate ng'olupapula lwaliko ebikuutize ng'alinga eyaliko kye yali abala ne kigaana okuvaamu obulungi. Ate nsuubira nti ebyo yabiwandiika ku olwo lwennyini lwasemba okujja ewange. Violet yamusaba okumuwa ekitabo ekyo alabeko ku ebyo Paulo bye yali awandiika. Mukazi wattu yayanguyirira okugenda okukaleeta akatabo ng'alowooza kimu nti omukyalo ono ayinza okumuyamba okuzuula mwannyina. Violet bw'amukwasa ekitabo ng'oli yabikudde dda olupapula obwedda lwayogerako. Wabula ekyasinga okwewuunyisa Violet nga eno wansi wakubiddwayo ekifaananyi eky'ekinyonyi kiŋŋaali ng'oli omwana kye yali yayogerako ekyali ku ttatu y'omusajja omutemu eyamuwa ebbaluwa. Violet akatabo yakayisaamu amaaso mu ngeri ya luwunguko, bw'atyo n'ategeeza Lucia nga bwe yali alabye kye yali amulaga nti era yali yeeyongerayo mukadde ako. Newankubadde Lucia yasaba era ne yeegayirira Violet obutatwala akatabo, Violet yagaana n'ategeeza omukyala nti akatabo yali agenda kukayambisa nti era bw'amaliriza ng'akakomyawo. Oba ogenda kukola ki okumatiza Violet okukuwa akatabo kano anti ne bwogezaako okumukuba muba mujja kulwana bulwanyi. Violet bw'amalako olujja lw'ono omukyala kwe kukwata essimu n'akubira Sagala. Yamusaba okusisinkana awaka wa Violet amangu ddala era aba yakakyama awaka nga ne Sagala agobye bumale. Bwe bakkalira kwe kumulaga ekifaananyi kya ŋŋaali nga bw'ayongera okumunnyonnyola ku mulenzi bye yali amunnyonnyodde ku mwami eyalina ttatu. Violet obwongo bwali bumwesera mu kiseera ekyo. Yali tannasalawo nti oba Paulo mutemu eyalina n'ettatu eno oba nga yasobola okumanya abantu bano nga tebannamuwamba n'agezaako okubagulizaako mwannyina mu ngeri ya bubba. Violet yakimanya nti buno obujulizi bwe yali afunye bwalina okumutuusa ku mutemu. Okusooka yali ateekwa okunoonya abantu abaalina akakwate ku ttatu eno. Sagala yabuuza Violet nti kaakati ng'oli mumenyi w'amateeka lwaki oba weeteeka ekintu nga ttatu ku mubiri ekiyinza n'okukozesebwa ne mu kukunoonyerezaako? Violet yamwanukula ng'abantu abo bwe babeera n'obubinja obw'enjawulo obumenyi bw'amateeka nti kale buli kibinja kyagala okulaga kinnaakyo nti kye kisinga amaanyi nti era obubonero ng'obwo babukozesa nga bw'olaba amasomero bwe gabeera n'obubonero okugawula ku malala nga kwe batadde n'okwetuuma amannya agatiisatiisa. Violet yategeeza Sagala nga bwe baalina okugenda ku poliisi okubawa ku mawulire bwe baba bagalina ag'abamenyi b'amateeka abakozesa ekifaananyi ky'ekinyonyi kya ŋŋaali oba okuba nga balina omusibe yenna gwe baali bakutte ng'alina ttatu eyeefaananyirizaako bw'etyo. Baalina okwetooloola poliisi zonna mu Kampala n'emirirwano olw'ensonga eyo. Okwawukanako ne bulijjo ku luno Violet yali agenda okusasulira emisoso gyonna. Kyentegeeza ensimbi zonna ez'okweyambisa mu kutambula, okulya, aweetaagisa okubaako ebyokugula byonna yalina kukwata mu nsawo ye oyo omukyala Violet. Emirundi egiyise kampuni ye yasasuliranga byonna, naye okuva bwe kiri nti omusango gwali gwamuggiddwako ye n'asalawo obutaleka kyatandiseeko. Ye yalina okwetikka byonna ebyali eby'okusitulwa kyokka nga yali yeeyamye n'okusasula Sagala. Ekitegeeza yali agenda kusaasaanya ssente nnyingi nnyo ku musango guno wakati mu mbeera nti era yali tagenda kuyingiza nsimbi yonna. Oluvannyuma lw'okuteesa ku by'okukola enkeera Sagala yasiibula Nakyala bw'atyo n'afuluma ennyumba yeeyo n'obudde. Nakyala aba asituka mu ntebe okugenda okuzaawo oluggi Sagala lwe yali alusenga lwasaamiridde. Essimu ye n'evuga. Yagikwata okwanukula eyali amukubidde
eyali akubye yali mukyala musenero maama wa kalenzi kaddeliki akaali kalaba omutemu. Bw'amaliriza okumweyanjulira ate kwe kutandika okumunnyonnyola lwaki yali akubye essimu. Munnange olwaleero nfunye essimu ng'abantu bano bantiisatiisa, nate era mbadde njogerera ku ssimu ne wabaawo omuntu ayise mu kkubo omwo akyusa omulundi gumu n'ankwasa ebbaluwa, wabula ebibaddemu bizibu okunnyonnyola nga tuli ku ssimu. Mbadde njagala kukusaba bw'oba osobola enkyo oyitireko eno ogitunulemu. Barrett yamusaba okumubbirako ku ebyo ebyali mu bbaluwa, naye omukyala n'agaana ng'amutegeezanga bwe yali agenda okuggyako essimu olw'ensonga nti yali atidde ng'alowooza abatemu balabika baali balumika essimu ye.